Abakristaayo kuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde kweyo Kanisa ya Katwe Matters okwebaza omutonzi Yesu Kristo buli omu gwe yeetanira ku lw'obulamu obulungi era obweyagaza. Okusaba kuno kusookedde mu kubatiza baana ng'akabonero akalaga nti baana ba Katonda omulamu. Omwana tumukkiriza okuyingira mu kibiina ky'ensibo kya Kristo era tumuteekako akabonero ak'omusala amakulu gako okuva leero aleme okukwatibwa ensonyi okwatula nga akkiriza Kristo yakomererwa era alwanenga n'obuzira n'ebibi n'ensi ne Sitaani wansi b'endabira anyikire okuba omulwanyi omuzaana omwesiru wa Kristo ennaku zonna ez'obulamu bwe. Kiggundu owa Ssewankamba wa Herbert Abakristaayo bano abadde baludde okusabira mu kkanisa eno olw'okuba nti babadde bagiddaabiriza munda era nga bwe yawedde bwe baali bategeezebwa kula ebyenkulaakulana mu kkanisa eno era ssenkulu wa Delta TV Owekitiibwa Dr. Kanugasa Lulentakke nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno mwe bagenda okusabira atuukirize ekisuubizo kye. Asaanira okwebaza oyo Mukama gy'atujje wala nnyo. Asaanira okwebaza oyo Mukama gy'atujje nga wala. Reverend Kano Augustine Magala nga yakulembeddemu okusaba kuno asabye Abakristaayo okubeera omunnyo wamu n'ettabaaza lwe banabeera n'obulamu obweyagaza kale balina okulongoosa obulamu bwabwe. Ono yeebazizza Abakristaayo ba Katwe Matters Church olw'okwagala ekkanisa yaabwe ne batagirekerera kubanga amakanisa agamu tegabeeramu bantu. Ebweru ekkanisa nnyingi bagenda baziggala kuba oluusi ekkanisa eba tekyasobola kusasulira kifo ekyo ng'ate temukyalimu bantu. Abakazi ate nga bakadde basaba basatu omwawule n'obeere n'okukiruti n'oyogera bagamba ababeejeejo teba kyasobola kukola ki kulira bulungi. N'olwekyo njagala okubeebaza olw'okuteekawo ekkanisa eno ne muinsisinga. Reverend Magala akakasizza abakkiriza nti Katonda abataddewo ku lulwe era tebenyoomanga nga batambula nga beeraga kubanga Katonda abamanyi. Siiringi bannange twetaaga siiringi endala ey'omulemi nti nedda abo nabo we bali and they are very important people. Temubakyawa nga Katonda yabateekawo. Ekintu ekitaliimu kuwakanyizibwa tekiseera kutereera. Buli muntu yenna n'ayimirira ng'agamba yesa 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 no. Kuba mu kuwakanya kuleeta okutuula ne mutuula wamu ne mugamba naye ekintu kino ne muleeta ne mukonsultinga abantu abali knowledgeable mu bintu bino ne babuulira naye bagamba naye siiringi yo yeetaagisa. Bali ne balyoka bapondooka nga naye bapondoose mu kuteesa Bukristaayo mubaamu okuteesa. Ayongere n'ategeeza ng'ekkanisa bwesaanye okubeeramu abavubuka kubanga balina okugiwanira kale n'abasaba okwagala nnyo Katonda nga bamusaba n'okumwebaza. Owekitiibwa Dr. Kanugasa Lulentakke nga yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno era nga ssenkulu wa Delta TV Tukole yeebazizza Abakristaayo ku lw'omulimu gwe bakoze ogw'okuddaabiriza ekkanisa. Era ngenda kusigala ku mulamu ogwo ebirala ebyokwaniza ajja kubaaniriza naye ng'obwa development mbusumba buno njagala nnyo okubeebaza. Twafulumanga abasaaga ne tubagamba nti tulina Sande 2 ez'okuddaabiriza nga tetumanyi lusozi lutuyimiriddeko. Naye olusozi luno mbeebaza kubanga mwatuwa ensimbi okuva lwe twatandika, mutuwadde ensimbi wakati ne tutuuka wano we tuli. Era okubagaana bulijjo okulingizaayo kye tubadde tubagaana okulabako kyo kati kirabwako. Muyimirire mu ngalo, mwekubire mu ngalo kuba zino engalo omulimu guno gwaffe ffenna. Muyimirire mukubire Katonda mu ngalo nga twebaza Katonda okutusobozesa okukola omulimu ogw'enjawulo okufaanana bwe guti. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Abadde baludde okusabira wano olunaku luno twaluwaayo. Tumaze ebweru ewiiki nga 4 nga gye tusabira. Tugenda kusiba wano, tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kubuuzaganyaako. Tuludde okulabagana si weewaawo.
Oweekitiibwa era yamye ne mukyala we okuteeka olujja olupya ku kkanisa eno wamu n'ekitundu kya Facebricks ezinaakozesa mu kuddabiriza abweru w'ekkanisa yonna ku lw'omulimu gwa Katonda okulabika obulungi. Mpulira nga kinnuma waliwo abadde ayagala nti mukkirize muwe omukisa ateekewo olujja olwo ne mugaa nti mbutuufu olusooka oluleke nenzikiriza okukola olujja olwo njadduzaawo n'amakati g'omulimu gwa Facebricks ku kkanisa eno yonna. Bakristaayo bannange abali eyo mumanye nti omulimu gw'okukola ekkanisa emikisa gy'ofunamu simanyi bwe nyinza kuginnyonnyola naye neetunulamu mu 1997 bwe twateerawo olujja olwo nakati bwe tuli ne Edisa nga mpulira nti mba neryazaamanyiza bwe sikola mulimu gwa Katonda nga ngulabye nammwe mbabuulira era mbakubiriza omukisa guzze ku kkanisa eno eyingira ekibuga Kampala baako omulimu gw'okola nga owaayo kubanga omulimu guno gweguzze gweguliwo tegwagala na kulwawo nga tugwogerako wabula gwagala kulwawo nga tukola nga mutuwadde ebyokukozesa. Nicholas Bamwine yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.